Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga mwami Bidandi Ssali teyeetaba butereevu mu mirimu gy'ekibiina olw'obukosefukosefu, kyaddaaki ekibiina kye ekya PPP kifunye ssentebe waakyo omuggya ng'ono tavuganyiziddwa. We have a position for national chairperson, and as I've said, only one person was officially nominated and passed unopposed. Dick Oddu ng'ono abadde mumyuka wa ssentebe yalidde ekya ssentebe w'ekibiina era ono awezenga bw'agenda okukola obutassa mukono okulaba ng'ekibiina kidda ku ddaala eddala. Mu bubaka bw'abadde ssentebe w'ekibiina omwami Jaberi Bidandi Ssali nga buno bumusomeddwa busomebwa ategeezezza nga bannakibiina bwe balina okulaba nga tebava ku mulamwa ogw'okukuuma eddembe nga balwanira obuyinza. Njagala kubajjukiza nti People's Progressive Party omulamwa gwayo omukulu gwali kukyusa byabufuzi bya Uganda nga guyita mu nkola eri non-confrontation, eri non-violent. N'olwekyo yabagambye nti omulamwa ogwo bateekwa okugukuuma. Saddam Gayira ng'ono yalondeddwa ku ky'omumyuka wa ssentebe mu masekkati g'eggwanga ategeezezza ng'oluvannyuma lw'ekirowoozo ky'ekibiina okwegatta ku mukago gwa Democratic Alliance okuwagirwa bannakibiina bonna beeteefuteefu okwongera okugenda n'ensalawo y'omukago guno yonna, naye n'awa omukago amagezi okulaba nga gumalawo obugulumba obuli munda. Mulanga gwe nandikubidde abamu ku bakulembeze mu bibiina byonna kwe kulaba nti ego bagiziika bagiteeka ebbali, okulaba nti mayite ega nti nze nsiza amaanyi bagiteeka wabbali, tusobole okwanukula omulanga ogw'Abannayuganda ogw'okwagala okukyusa obukulembeze. Ebyo ng'obitadde ku bbali waliwo abeeyise bannakibiina ababadde beesomye okutaataaganya Ttabamiruka ono nga bategeezezza nga bwe basibiddwa ebweru olw'okugezaako okuwakanya enteekateeka za bannaabwe ez'okufa eby'ekibiina nga bakola ebitali mu mateeka. Bayonzemu abantu Saddam, Robert balina ebintu byabwe TDA bye yabatumye okugisa, bayiseemu omuntu omu mukago gwa TDA. Kati ffe twavayo ne tubawandiikira amabaluwa ag'enjawulo nga twagala tusetolinge ensonga zino, abantu abo baagaana. Kati olwaleero tusazeewo tujje. Wabula bino byonna Saddam Gayira abisambaze n'ategeeza nga bano bwe balina ekibatawaanya nga tebamanyiddwa na kumanyibwa nga bannakibiina kya PPP. Senga nga babadde balina genuine concerns, bandibadde bagenda ku branch yaabwe gye bava ne bagiraisinga mu branch, neva mu branch negenda ku sub county, negenda ku district, nejja mu National Executive Committee netuuka wano. Kati babanga ekyo tebakikola, ekitegeeza abo si bamemba ba kibiina kubanga tebamalina mitendera we balina kuyita. Ono yabadde Ttabamiruka w'ekibiina kya PPP ow'omulundi ogwokusatu era nga mwami Bidandi Ssali abadde amaze emyaka 3 nga teyeetaba mu mirimu gy'ekibiina wabula nga yavuddeyo mu butongole n'alangirira nga bwawummudde ebyobufuzi byonna mu ggwanga. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.